Oluvannyuma lw'omukulu Mathias Mpuuga nsamba kuvaayo mu lwatu n'agategeeza nga bw'atagenda kulekulira ate bannaffe ab'ebitundu eby'e Masaka bagambye nedda totulabanga bwe batyo bamufubutudde ne bagamba nti tebakyayagala na kumulaba mu kitundu kyabwe kubanga tebakolagana na muntu wankwe, muntu omunnanfuusi, omuntu ayagala okunoona obwonoonyi kyetuzimba era omuntu ayagala okusaanyaawo eggwanga lyaffe. Baganda bange, mikwano gyange, nyogera obajjukiza n'obategeeza nti byo ebya Mpuuga beeyongera kuba bubi, buli lunaku olukya yeeyongera kubeera ddala bubi, ajja kwejjusa ekyamutegeeza nti tajja kulekulira kifo na kwetondera Bannayuganda be yalyamu olukwe. Ensonga neetabuse ono His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani si mwangu luno nno yaluyingidde ate twongera obajjukiza nti twongera obajjukiza nti ajjadde wangula Mathias Mpuuga nsamba wandibadde musajja mukulu n'okwata ensonga y'ekisajja kikulu n'olekulira mu ngeri y'ekisajja kikulu n'oleka eggwanga mu ngeri y'ekisajja kikulu kubanga muganda wange ekijja maaso ate kigenda kuba kikambwe. Nze twongera tukugamba n'okubuulira ebigambo tukusunulirako obusunuzi naye ate ekijja maaso y'obwina omulala ajja kuvaayo kubanga abaana balina history omungi nnyo okoze emivuyo mwingi nga weeyita mbu ow'ekitiibwa kabulinga n'ebitiibwa bye mutawa kitiibwa. Bannange kintu oba wa kitiibwa era tukusaba weewa ekitiibwa ensi etambule naffe twagala kubeerawo nga tusika muguwa n'abantu twagala mirembe era tuli babasanyufu nnyo nga tulina eddembe era tusuubira nti eddembe lyetwagala ne bannaffe buli baagala nga bwe twagala otuwa ebitiibwa naffe tuweebwa ekitiibwa tulabe nga tutereeza eggwanga wabula tutunuulira nti ate ffe tubbye tutya ebyo tebigenda tutwala mu maaso, tebigenda tufuula bawanguzi, tebigenda tutwala eyo gye twagala kutuuka oba gye twagala okuteeka eggwanga lyaffe. Ffenna tubeere ba bitiibwa ng'ate ebitiibwa tubiwa ekitiibwa tutambulire wamu. Mathias Mpuuga nsamba kati essaawa zino kuno kwe bayita okweweebuula naye singa wabadde musajja mukulu n'osooka n'osirikako ate era n'ovaayo ng'olina clarified statement ng'ekuweesa ekitiibwa naye ebyo sijja ne weegulumiza sijja ndabanga ebitagenda kukola. Era tutabanga ali mu kwesuula obwesuuzi wabula nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani ye bw'ayogera pointi agiremerako era yakugambye nti weetondera eggwanga lekulira oba baako ekintu ekirala kyonna ky'okola nga musajja mukulu ekintu ekyabadde very fine ate ekintu ekyabadde ekyangu ennyo. Ensonga gweyagala okukola ki? Ensonga gweyagala ogiwanvuya okutubuumisa otuvumaganyisa nti tuli babi okutuvumaganyisa nti kiri ki naye ate ffe tuli ready nnyo okutereeza buli kimu kyonna ekisobeddwa. Pulezidenti waffe yatugambye ali confident nnyo nti singa onaaba weetunuddemu ng'okoze ky'olina okukola era ng'otambudde nga bw'olina otambula twongera okujjukiza twongera okujjukiza Mathias Mpuuga nsamba nti National Platform wagisangawo ate era ojjagisangawo era paka ejja kubeerawo mu mbeera yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naye kye tukwagaza NUP ja kikulu ne muzimali obufuzi bwa Uganda oyo n'amala ava mu NUP ebeesaanyeewo era nze muteeke waaga NUP tesobola kusigalawo nga Mpuuga agivuddemu. Ebigambo ebyo byogerwa abawagizi ba NRM. Awo ekibuuzo kyange wekijjira nti abaffe mwagala tulowoozesa nti mwagala nnyo NUP okusinga bannannyiniyo nti mmwe mulwana kulaba nga Mpuuga asigala mu NUP esobola okuwangaala nga weeri kati ate nga yo bannannyini NUP ng'ate balwana kweggyako Mpuuga NUP esaanewo. Mwagala tugala nti bwekityo bwe kiri nti bannannyini NUP tebajagala bakolera kugisaanyaawo mmwe mulwana kulaba nti eyimirirawo.
twabagamba eno generation gye musagirako ffe tetuli bannabyabufuzi. Entegera yaffe yanjawulo nnyo ku yammwe bannabyabufuzi. Bwe kibanga NUP kye kibiina ekivuganya ekiri mukumbiranye n'okuvuganya okw'amaanyi nammwe aba NRM. Abaffe mukyagaliza kubeerawo oba kusaanawo. Buli kyonna wa NRM kyolaba kyavaayo n'akoonako nti ekyo NUP yakoze ensobi kigenda giviirako okugwa. Ekyo kyobo aba NUP ekyo mba munywererako kyennyini kiba kitegeeza kyennyume kyakyo. Kubanga tebasobola kutwala budde bwabwe kukola zi live, kukola zi video, kugenda ku zi radio, kugenda ku zi interview ekibaluma kiri kimu. Lwaki NUP egenda kusaanawo? Ekyo gulaba kisoboka? Basasula ssente NUP esaanewo ate neekola ekigendo gisaanyaawo ate ne bavaayo ne banyiiga nnyo n'okuyomba ne bayomba. Gwe kyolaba kisoboka? Aboogera ebigambo ebyo ba NRM kubanga babadde bamanyi ti NUP emaze okugwa mu katego akatagenda kusobozesa mukulembeze wa NUP yenna kuddamu kubaako waayimiridde n'ayogera ku buli bwanguzi. Babadde bamaze okusira emimwa gya buli mukulembeze wa NUP obutaddamu kwogera ku bubbi, obutaddamu kwogera ku bulyake. Naye kasitamu akibuuse kasolo tepe kwande bagalo basi bakumimwa ne mukajjako ne mugamba nti please tubalaba gye mututwala tetujja kugendayo. Kati banyiize nnyo bali mu kuyomba beefudde embu. Baagala nnyo NUP era bagirumirirwa nnyo balwanirira Mpuuga asigale mu NUP esobole okubeerawo. Kategeddaako ekyokubiri katubabuuze ani yabagambyeko nti Mpuuga bamugobye mu NUP? Bwemubanga ddala mwogera mazima nga mutegeera bulungi nga mwasoma ekiwandiiko ky'omukulembeze ne mukyetegeeza bulungi mwawuliramu ekigambo nti Mpuuga bamugobye mu NUP. Mutegeera bulungi ddala bye mwogera. Bamuyimiriza mu office gy'alimu mu parliament so tebamugobangako mu NUP. Mwe lwaki muvaayo nga mugamba Mpuuga agenda kuva mu NUP? Kyogamba nti ekyaleeta Mpuuga mu NUP ekyo ekifo kyalimu kye kyamuleeta mu NUP nti bamuyimiriza ku kifo ekyo olwekitegeeza NUP abagivuddemu. Ngamba yajja talina kifo kyonna mu parliament. NUP nemulonda ku kifo kyamulonda n'asavinga ebbanga lye nemulonda ne ku kifo ekirala. Kati lwaki mwe mulowooza nti okumuyimiriza ku ekyo ekifo kye baamuteekako mukiba kitegeeza bamugobi mu NUP? Yajja lwakubeera mu kifo ekyo. Tutegeera akyo mukitegedde nti bo propaganda kati gwe bakola yenna ku media ali ogu kyagula Mpuuga musajja w'amaanyi nnyo era sobola ne Bobi Wine amutya era Bobi Wine yali mu kulwanyisa Mpuuga. Bobi Wine yagaliza muntu mulala yenna ekibiina yagala kifuula kishe ne family ye naye nga ku baganda ba Bobi Wine abasukka mu 10 ye yekka ne muganda we Nyanzi be bali mu NUP. Oba kitegeera ebigambo ebyo byogera abawagizi ba NRM saagala bibafuukira ensonga ebajja ku mulamwa. Kati bino bigambo byaba NUP abeefudde mu mwetemyemu olw'ekikolwa ekyakoleddwa abakulembeze ba NUP okulabisa mukulembeze munnaabwe olw'okusiiwuka empisa ne yeeyisa mu ngeri y'obulyake n'obulabbayi. Bannange NUP yajja kuleeta njawulo mu byabufuzi bya Uganda. Oba okitegeera tewali kigenda tufuula banjawulo nga tutambulira mu bigere bye bimu abatusooka bye batambuliramu awo tuba tetulina makulu. Oba okitegeera mwe abagamba nti tebaalivuddeyo kulabisa Mpuuga nti mubbi kale katono nnyo ke yakoze baalisirise ne bamuleka. Njagala mbabuuze okusirika kwa UPC nga abakulembeze mu yo balidde ssente abaffe kyayamba UPC okusigalawo? Nedda. Okusirika kwa FDC nga abakulembeze mu yo balidde ssente ne babasirikira baleme kubaswaza baleme kubalabisa mu ensonga bazikwate kisajja kikulu. Abaffe kyayamba FDC okusigalawo? Nedda.
okusirika kwa DP nga abakulembeze mu DP bali mukulya sente mu government ne bagamba katusirike tetujja balabisa anti bakulembeze bannaffe abo buntu butono nnyo tubikwate engeri ya kisajja kikulu tubimalirize abaffe kyayamba DP okusigalawo nedda kati gwe lwaki olowooza nti okusirika kwa NUP ng'omukulembeze vice president wa party nga yeeyisiza mu ngeri eyawukana n'amateeka g'ekibiina gwe n'olowooza nti okusirika kwe kwali badde okulungi lwaki olowooza nti okusirika kw'abakulembeze ba NUP nga basirikira omuntu akoze ekikyamu nti ekigenda oyamba NUP okusurvivinga nga bwe kyayambaani okusirikira abakulembeze abakoze ebikolobero kyayamba kibiina ki okusimattuka omumpembe dictator obutakitwala kati ffe katufuuke banjawulo okubiri ebirala bwe biba nga biri byagolwa kusirikira abakulembeze balidde mu nsirukwe kusirikira abakulembeze balidde sente za gavumenti ne biba nga byasaanawo byonna olw'okusirika kati NUP kefuuka eyogera at least ffe tuleetewo enjawulo nti NUP egwe nga bagamba yagwa lwa mazima ekyaviirako NUP okugwa nti mukulembeze waabwe butasirikira abakulembeze banne nga bakoze ensobi kyekyagiviirako okugwa. We are so proud of that. Tugenda kubeera basanyufu nnyo era nga tukyenyumirizaamu nnyo nti ffe abaawagira ekibiina ekyagwa olwo nga kigwa lwa mazima era ensi yonna etegeere nti mu Uganda amazima tegeetaagisa. Lwaki tegeetaagisa nti NUP we yasalawo okuyimira ku mazima ekyagiviirako okusaanawo neegwa ng'egudde lwa mazima bonna ababbi abali b'enguzi abalabbayi abakenuzi ne badduka mu nuupu nga balaba diinu zaabwe tezigenda kukutukirayo ejja kuba likodi nnungi gye tulirekawo n'abaana ffe tuli banyumiza nti ffe twabeerako mu political party emu neegwa ng'ekigisudde kubeera ku mazima. Tukkiriza ka NUP kesaalewo olw'amazima kubanga n'abaasirikira obulyake n'obuli bw'enguzi mu bibiina byabwe tekyabitaasa kuwona kati katubateeke ku pressure tubakuume nga muli ku bunkenke n'okwekengera okw'amaanyi tulabe bwe mutaakola ebintu bye muteekeddwa kukola. Tetujja bbawa mirembe gya kubba na kulya nguzi na kuzanyira ku sente z'Abannayuganda b'omusolo n'okuzanyira ku misaayi gyaffe n'obudde bwaffe bwe tuteekamu mutuli mu kulwanirira kyukakyuka mu ggwanga nga n'enkyukakyuka gye tulwanirira ffe tugiriko ffekkamu abatukulembera siri muliko nga muli ku byammwe ebirala. Nalabye abazeeyi e Masaka ne ŋŋamba ku myaka gy'abasajja gye balina n'ebibiina ekyagwa olwo nga kigwa lwa mazima era ensi yonna etegeere nti mu Uganda amazima tegeetaagisa. Lwaki tegeetaagisa nti NUP we yasalawo okuyimira ku mazima ekyagiviirako okusaanawo neegwa ng'egudde lwa mazima bonna ababbi abali b'enguzi abalabbayi abakenuzi ne badduka mu nuupu nga balaba diinu zaabwe tezigenda kukutukirayo ejja kuba likodi nnungi gye tulirekawo n'abaana ffe tuli banyumiza nti ffe twabeerako mu political party emu neegwa ng'ekigisudde kubeera ku mazima. Tukkiriza ka NUP kesaalewo olw'amazima kubanga n'abaasirikira obulyake n'obuli bw'enguzi mu bibiina byabwe tekyabitaasa kuwona kati katubateeke ku pressure tubakuume nga muli ku bunkenke n'okwekengera okw'amaanyi tulabe bwe mutaakola ebintu bye muteekeddwa kukola. Tetujja bbawa mirembe gya kubba na kulya nguzi na kuzanyira ku sente z'Abannayuganda b'omusolo n'okuzanyira ku misaayi gyaffe n'obudde bwaffe bwe tuteekamu mutuli mu kulwanirira kyukakyuka mu ggwanga nga n'enkyukakyuka gye tulwanirira ffe tugiriko ffekkamu abatukulembera siri muliko nga muli ku byammwe ebirala. Nalabye abazeeyi e Masaka ne ŋŋamba ku myaka gy'abasajja gye balina n'ebibiina bye bazze balaba nga bigwa olw'obuli bw'enguzi bw'abakulembeze bwabyo baagala ne NUP etambule bw'etyo. Mamuzeeyi mubadde ki? Mwagala nkyukakyuka oba mwagala muntu? Bwe ffe twagala nkyukakyuka mwe mubanga enkyukakyuka eyo kyemuyita enkyukakyuka olw'okukyusa ababbi nti n'abadde abbirawo ne bajja owa NRM owa NUP ababbirawo nti kyemwagala ffe ekyo si kye tuliko. Ffe twagala kukyusa ggwanga Uganda kumalawo obubbi na buli bwanguzi tweyagalire mu nsi yaffe
ebyo Uganda byaffe gye tunoonya si byammwe byakulemeza babbi mu buyinza. Assalamu eyo nno y'embeera eri mu baganda baffe bannamasaka basanyufu nnyo olw'okuba nga His Excellency the Elected President of Uganda yagambye genda abantu bakoowu, abantu ennaku zino bakufubutula, tobanyumiza, tobaako nakyobagamba. Bannayuganda bakooye, baagala kimu nkyukakyuka, tebaagala kuwulira kigambo kyonna okuggyako ekigambo kibawolobba. Agamba nti nkyukakyuka ate tukwataganidde wamu. Gy'emirembe ffenna gye tunoonya baganda bange. Tewali anoonya ntalo naye tunoonya kulaba nga tutereeza eggwanga eryawamu lye tunaanyumirwamu ate era buli munnayuganda lyanaasanyukiramu. Tewali anoonya ntalo ku muntu wabula tunoonya ddembe linnyininyini. So baganda bange boogera ebingi n'aboogera ebitonotono twongera obbajjukiza nti ffenna tukwataganira wamu okulaba nga tutereeza eggwanga. Tewali kusika muguwa, tewali ki, wabula ekiriwo okutereeza ggwanga. So gwe kola kyokola kyonna ng'okimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwan His Excellency ye President waffe.